Yavudde ku single. Nze nsaba Mukama oluyimba. Nga bwenyigira mu kisenge nsaba, bwenyigira mu kinabiro nsaba, bwe wamu nga nsaba Mukama mpa oluyimba kuba mpulira abantu bakati baagala oluyimba. Ya kati nyimba nyize nga nkubanga nnoonya oluyimba lunabakolera. Naye nga zijja tezituuka we tuzaagala. Kati abantu balureceive nze. Bulungi. Manager ajongedde omuliro. Manager mwamu gonda bawano. MP Jesus. Tanzikiriza kutambula nzeka. Ayina kutambula ne talent. Aberawo ko ali eri. Ekyo kirungi ali ku simu. Gamba hello. Hello. Sebo. Bali konyawo. Kale mukwana nawe je bali kanyono. Bali kuweza. Nawe okubeerako twogera nani ono? No mwana wa mama Basajja Nsolo. Basajja Nsolo. Linyo liwulidde asinzidde ludda Basajja Nsolo. Ekibedde wano Lukwanga. Sanyusa okuwuliza. Enyawo nabo kuweereza. Yesebo. Kakati leba jolimba lwendo wulidde mwana weka. Yesebo. Yesebo. Yakola wakaliwo. Webale kusima papa. Keba jimwana ulibiki. Nze ndi bya Yesu. Alali. Ekiba kyakali nyoko kwa soyo Yesu. Weewaawo. Anti wali tewali kigane ng'omenyera kusaba tukochegeera. Mpulira katandika butandisi. Ekyo kikulu nnyo. Weewaawo papa. Yadde nze mwana wa maama Basajja Nsolo Lukwanga. Basajja Nsolo. Omumanyi. Anti waga Basajja Nsolo mpulira nga Basajja Mpologoma. Kozi wangambye Yesu tandika mumanya mwaka ki? 2 omutegedde n'omutegeera ate nnyo. Kale Star Parade kutuusaako omuzannyo Kafunda the Lockdown awali ku Bat Valley Theatre ennaku z'omwezi nga 2 ogw'omunaana weekend eno ku Lwomukaaga luno we tugenda okubeera Olwomukaaga ne Sunday. Endaga ziba 2 abazanyi bo bonna ba Star bagenda kubeeramu Haj Abe Mchibi, Leila Kalanzi, Dube Sempata, Senga Justin Nantume, Amale Musa n'abalala bangi nnyo kuyingira emitwalo giri 2 n'ekitundu. Saturday ne Sunday temwerabira tugende tulabe ku muzannyo guno muze okusinzira ku bantu b'endabya abalimu gulina okubanga gunyuma gulina okubanga guyigiriza so tubeereyo Kafunda the Lockdown owali ku Bat Valley Theatre ku weekend eno ejja Saturday ne Sunday wetugenda okubeera kuyingira emitwalo 2 n'ekitundu akadde kalabika katuweddeko. Njagala abantu bo abakulaba bafanzi abakwagidde okuva gye watandikira ne bw'okomyewo era ne bakwaniriza bulungi tulagenda kubivulu munange n'okolera ddala ne bakwaniriza abantu ne bakuba endongo kyonna kyoyagala okubagamba bannange basusiza okugambye bakulaga omukwano mungi. Anza omukwano guno ngulira mu bantu eyo gyempita era ne baza Mukama ku lwekyo okunkomya mu bantu okuganja mu bantu gye bali n'okumpa ebigawo bisobola okubanyumira. Naye nze message yange gyenna gye bali bw'otakkiriza Yesu guwedde okusala bw'okkiriza Yesu tosingibwa musango ekyabasumba kye batatugamba tebayingira eri mu bwakabaka ate ne babulya tebayingira kati ffe tukomawo tuwulira nga message tugifunye tugikomyawo ku ground baleme gamba nti enseno enyumirwa nnyo abakaaba ke kaseera tusanyuke awatali kukaaba kubanga yagamba alisangula buli ziga mu maaso go kakati twagala kuddamu kuoloma ate nga Mukama ali naffe. Uganda egamba for God and our country then God with us. Kakati tube UK katandika butandisi abafanisi banga bali eyo mbatumiddeko n'abewaka manja twala akakisa kano ntumirako abewaka bwentuuka Yosebo banga totutumiddeko owulidde omwami akubye abadde mu Lukwanga. Mu Lukwanga gy'obeera? Mu Lukwanga oze wembeera akatundu bakayita Kataluko Lukwanga Kalinia kati mbatumiddeko mwenna abalasita bange bendese waka mbagayinja batumiraho nga ndi waka Ivan Machindye mwekwate Yesu lyekubo bwe bulamu ge mazima tubeyuke mu nseno nga tuli basanyufu. Sabasajja wangale segenda kubeeraga nsokawo. Thank you so much mwe bali kulaba Telefine mwe bali kulaba program tukyacyanche tugenda kusinkana encha ku macha ebyokya ku weekend ambeerawo ne Simon nga tukutuusako amawulire gonna agabadde mwe. Kale nze Florence Nampijja kansaba takomera mpeera bankomire Sabasajja Kabaka awangale.